Balanced diet kwe kulya emmere erimu ebirungo byonna ebyetaagibwa omubiri. Muno mulimu ebireeta amaanyi, ebizimba omubiri, ebiyamba omubiri okulwanyisa endwadde n'ebirala. Mu birungo bino mulimu ekiyitibwa starch ekiwa omubiri amasannyalaze okugukuuma nga mulamu bulungi. Oba nkiyite amaanyi g'omubiri, amaanyi g'okozesa okutambula, okuwandiika, okwogera gava mu mmere gy'olya. Ekirungo kino kisangibwa mu mmere ey'omu ttaka n'enkolerere. Zivanga mu lumonde, obumonde, cassava, yam. Waliwo starch omulala avanga mu cereals, omuceere, akalo, sorghum, corn, maize. Waliwo ebirala nabyo ebiwa starch naye nga si mungi nnyo, obuntu nga popcorn, oats. Okusinziira ku Purity Wako, omukugu mu byendya ku Kora Beats Entinda, wadde ng'ekirungo kino kirungi naye teweetaaga kulya kiyitiridde. Bw'eba it's a full plate, 1/4 of the plate yeyina okubeerako starch. Nga walala waliko protein ne carbohydrates. Era singa abeera mungi osobola okulemesa ekyenda obutamusa. Too much of starch is not good. Naddala abaana tubawa nnyo starch of course. Ogambye obbawa akawunga, omwana alidde akawunga n'ebijanjaalo, tebabateereddeko vegetables, tebaziina. Ku makeera anywedde oba obuugi, naye naffe waka what do we serve? We give them oats, we give them bread, bali ku ebintu byokka ebitalina nutrients eziwera. Kati omwana n'aba eri yeebaka mu klaasi, awulira yenna yenna ajjudde, ali bloated. Yes, some of them will end up getting ulcers. Ate bwe kituuka ku oyo omukolerere asangibwa mu byokulya ng'omugaati, amandaazi n'ebirala, asobola okuviirako obulabe. Naddala ng'oli alina sukaali diabetes, bw'olya omugaati your sugar can spike. Ate bw'olya starch tolina kutuula kumala bbanga ddene. Bw'olya nnyo starch ate nga yavaamu glucose oyo akola amaanyi g'omubiri, ng'ate oluusi otuula nnyo. Kati ogenda okulaba ng'ate starch gw'olidde takuyambye, aterekeddwa mu fat cells. Kati awo obanga ogenda kwongerako weight. But if you're someone who can use the energy, kati kisinzira, waliwo abantu abakozesa amaanyi nnyo kati awo osobola okulya starch ate yeeyongeddeko. Kino era kyefaananyiriza n'okwebaka ekitakkirizibwa ng'olidde emmere erimu starch omungi. Twandibadde tetulya after 8. No. Eyo emmere eba yakusuza bubi. Ekusuza bubi, tolina kyogenda ogikozesa, naddala starch kubanga yo yakuwa amaanyi kati gaaki ng'ogenda kwebaka. Kyokka ate ggwe alina ekiruubirirwa ky'okugejja, starch asobola okwanguyiza embeera. Oba you find that oyinza okuba ng'okola nnyo ate olya bitono nnyo, ate ogenda okusigala ng'okola ki, okendeera, omubiri gugenze ne burninga all the fat that is stored. You don't have enough energy, so you have to take more. Okufuna obulungi ekirungo kino tolina kumulya yekka. Bw'olya lumonde n'ekijanjaalo nga tutaddeko vegetables, nga bw'okimanyi abantu tebagala nnyo vegetables, awo oteekwa okuwulira ekyo kye bayita acid reflux oba kye muyita heartburn. Eri abafuna obuzibu nga balidde emmere naddala erimu starch, agamba nti goberera nnyo ku ekyo ky'olidde kikuyambeko okumanya obuzibu bwe buva. Kati waliwo emmere gy'olya n'owulira ng'ekyenda waliwo engeri gye kyekozeemu, either awulira obulumi, owulira ulcers. That one it is you to tell nti kale oba bwe ndya lumonde bwe nti bwe mpulira. Kati olina okukendeereza ddala n'olyako katono, oba before you eat your meal you first take in like a fruit or drink a glass of water, n'olindako about 30 minutes, then you have your meal. Ebyokulya Katonda bye yatonda byonna bya mugaso, wabula enkozesa yaabyo bw'eba nkyamu webifuukira ebyobulabe. Starch mulungi kuba bwa fermentinga ayamba kola your bacteria ate neutralizinga your digestion. Ekirala starch ayambako ku bwongo kulaba nti you get the energy in your brains. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.